Kadama TV waliwo ekifaananyi ekibadde oba ekisatulating ne kaakati nga kiraga omuwala oba kaddaama gwe batemyeko omutwe nga bagamba nga bawandiiseeko nti omukyalo oyo abadde yeegadanga ne boosi we maama n'akitegeera n'agenda nga yeebase n'amutemako omutwe. Ffe nga Kadama TV amawulire ago tetunnagakakasa, twetegereza ekifaananyi ekyo bulungi ne tubeera nga bino betukaaminze oba betuggyeemu mu kifaananyi kino. Ekifaananyi kino mukiraba akafaliso ako akaliko ne kabulangiti akaliko, tuyinza okugamba bulangiti obwo kuba kibadde kuliko Oluswayiri, bulangiti obwo bw'e Kenya oba bw'e Tanzania, Luswayiri lwabwe, nga tugambanga nti si kirungi nnyo kubeera nga tukangakanga nga bakaddaama nga tetulina information eri credible. Ekisookera ddala ekifaananyi ekyo ekitambula tewali muntu, buli muntu akiyina agamba nange bakimpeereza nange bakimpeereza. Eyo ebeera propaganda oba ebyo muntu asobola okutandika ekintu ne kibeerawo ku social media ng'ayagala kukola bukozi mawulire n'okumalamu banna amaanyi. Tukkiriza nti waliwo bakaddaama bakola emize egyo, naye si buli kifaananyi kya mukazi ekigenda okufuluma nti baamutemyeko emitwe, baamutemyeko amagulu, baamukoze bwe bati nti abeera kaddaama ng'era abadde yeegaddanga na boosi we. Bantu bangi nnyo e Uganda wano bemumanyi babba baabwe era babatemako emitwe. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo ddala ng'okitunuulidde, mutunuulire akafaliso ako ne kabulangiti ako, ffe twakaaminze twe conclusion nti si kaddaama. Okuggyako nga waliyo omuntu azze n'atubuulira nti kaddaama oyo yeri amannya ge bw'ati ne bw'ati ne bw'ati oba ava mu nsi eno, kuba kye tusobola okunfaaminga nti kaddaama oyo teyabadde munnayuganda. Era tewaliwo keesi yonna gye twafumyeko nti waliwo munnayuganda gwe baasazeeko omutwe. Ebintu bino oluusi bigenderera okubeera nga bitiisa kaddaama, oluusi abantu babeera bakola bukozi mu vidiyo bwabwe, oba n'ajja n'ategamba ku social media nteekeyo ki n'amuteekayo. Naye ebintu bino bibeera buli nsi. Wabaddeko Oluswayiri tetumanyi oba wa Kenya oba we Tanzania, oyinza okwesanga e Tanzania yennyini omusajja oba omukyalo ono baamusanze mu bwenzi, bbaawe n'akola ki? N'amusalako omutwe. Oba baafunye obutakkaanya n'amusalako omutwe. Oba baabadde baŋŋanda babadde bakayanira ttaka ne bamusalako omutwe. So si buli, twagala okutegeeza buli kaddaama nti si buli kifaananyi ekifuluma eky'omukyala nga asalibbwako omutwe, asalibbwako emikono, bamutemyetemye nti abeera kaddaama. Ebintu bino bibeerayo mu nsi zaffe eza Africa, abakazi ne babatema emitwe ng'Abawarabu si be babatemya emitwe. Though n'Abawarabu nabo bantu bakyamu, naye ate si kirungi kubeera nga tufulumya oba abantu bafulumyanga amawulire nga gano agatali matuufu. Twagala omuntu amanyi omuwala oyo aveeyo agambe nze omuwala oyo mumanyi, oba twabadde tukola naye oba tumumanyi. Bw'oba bakaddaama, tewali kaddaama kizibu nnyo okubeera nga kaddaama gwe gy'oli tewali kaddaama munno akumanyiiko, oba tewali kaddaama yali akulabyeko, oba gwe ku nnyonyi nti guwagira mu private plane. Ky'ova olanga abaana bonna be tulanga wano ku Kadama TV bwe tubateekayo, oli agamba nze nagira mu kampani y'emu naye, nze nagira ku nnyonyi y'emu naye, nze nali nakolako naye, namusangako gye bateeka ebisaaniiko. So twagala tuteeke oba tukube omulanga gwaffe nti bakaddaama buli bintu bye mulaba ku social media tebibeera bituufu, oba tetujja gamba si byonna, naye ebintu ebimu ddala ebibakanga ebimu tebibeeranga bituufu. Mwegenderezanga nnyo soosi y'amawulire. Omuntu bw'aba akuwadde amawulire mugambe wagagyeewo, omuntu akusukumidde akantu ng'ako mugambe wakagyeewo, naye ajja gamba nange gundi yakampeereza, n'oyo n'agamba n'oli yakampeereza. Kuba mulimu ne vidiyo wano ze mutuweereza ne mutubuulira ne tubagamba twagala source ya information eyo anebabula. Ne wabeerawo oli najja n'ayogera oba kampani n'ayogera ku kampani y'oli ng'agyogerako bibi byereere, era tumbeera twagala obujulizi obulaga nti yayita mu kampani eyo. Lwa nsonga nti tetwagala kukola kintu kivumirira oba kivumirira muntu nga tetulina evidence. So vidiyo eyo bakafaananyi ako akasaculatinga nga omukyala oba omukazi bamutemyeko omutwe,
okujjako nga waliwo omuntu avuddeyo n'atugamba nti omuntu oyo amumanyi ddala nga Kadaama vidiyo eyo oba obufaananyi obwo temubukkiriza era tebubajja ku mulamwa kuba bw'owulira messages tufunye tusobodde kuplayingawo message ndowooza nga bbiri awo naye bw'olaba bakadaama bonna bali mbweraliikirivu nti bannange abantu bano bagenda tutta abantu bano bakoze bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ate sigamba nti buli kintu kyonna waliwo ne Kadaama gwe baalaganga omukyala infact yalina Kadaama yali mukyala nga muddugavu ne bamulaga nga bamutemyeko okugulu bakutemako okugulu bayinza omutemako ogulu nga baatwala ekifaananyi ekyo naye nga yalina kansa ne babeera nga bamutemyeko okugulu naye oli bw'akifuna ekifaananyi ng'ekyo nti oli bamutemyeko okugulu ng'ateekayo nti Kadaama bamutemyeko okugulu tegeera bamusanze oba atambula nnyo Kadaama bamusazeeko emimwa soba ne mugendererenga nnyo ebintu bye mufuna ku social media mubigendererenga nnyo ddala nga bigezaako okubeera nga bibajja ku mulamwa ekifaananyi ekyo mukitubuuzizaako nnyo ne tubagamba tujja kusooka tukole search oba research yaffe then tubabuulire Kadaama TV tetumanyi nti amawulire ago nti matuufu tetukimanyiiko okusinziira bwe tukyekenneenya akafaliso kaaliko ka bulangiti kaaliko akatanda kaaliko n'okubeera nga tewali we kiraga we kiva buli bw'olaba nga amawulire nga tegayina we gava oli najja nagamba nti ennyonyi bagamba egenda kusitula ng'ajje gundi ku page ya Foreign Affairs nagamba waliwo ennyonyi egenda okugenda tokkirizanga bintu ng'ebyo ennyonyi ogenda gw'ogitegeka oyinanga okubeera nga amawulire gonna gokkiririzaamu oli akugamba wabagajje kankuplayingira amaloboozi gano ag'abawala abamu abadde batidde gabadde amaloboozi gali mangi naye katufuneyo amaloboozi ngaalimu 2 then tugende mu maaso naye bakadaama temuva ku mulamwa na bintu bye babasukumira ebyo So Mr. Kadaama TV wasiibita ssimu kibali kujjana jutuzaako engalo bali kutufaako bali kutubeererawo ofubako bambi n'otubeererawo era n'otegeeza kyonna kye tuba tutamanyi oluusi ffe nga ffe abamu kakati nina mukwano gwange anzindikidde ka vidiyo kano nabula Mukama Katonda wange simanyi kumanya nze Mukama Katonda ono simanyi olwo mukwano gwange anzindikidde ka vidiyo kano weewaawo simumanyi nange sikamanyi naye kantuuseku wano ngerawo emanyi nti bundi bukola ki butambula ne ka audio kaako omwana wuuno abadde batakalaye bonna bamiiza bwokabatere ku social media nabo bakimanyi abadde bagenda mu maaso nga bakikola mu nkukutu bannange balekiraawo banga baagala okuddayo mu nsi yaabwe nga balamu balekiraawo abaana gye bali babikola mu nkukutu nga balowooza tebajja bimanya nga bamanyi tebajja bimanya naye Mukama nze simanyi nakumanya bannange otunuulira ekifaananyi n'owira nga wenna omera olutiko kati omuntu oba wasalawo kujja ku mawanga nga bakuwulidde buli kimu ekiino lwaki oba okemebwa lwaki omuntu ono aba akemebwa ate si omu yekayika gwe bakikoze bambi nkusaba otuyambe okateeke ku social media abaana bakalabe bannange abadde bakikola balekerawo basitoopinge bagenda kubattira eno baba baagala oba balekerawo ebintu bino abaana abateeka yes abantu bano batuteeka mu bugundi oba mbuyite bukodyo kiva gwe gy'oli nze wano wembeera waliwo batabani ba mama omu yafubako nnyo nankwala nalaba nga biganyira nga nange nali mukambwe nnyo tabeera wajja buzi nga ndi mukambwe nga wampita mugambo ŋŋamba ki ŋŋamba aŋŋamba gyama kyokugambya ebisenge nga mugamba nedda yakikola emirundi nga 3 eŋŋamba wendaba nga akitwalidde ku levo eya waggulu nga ŋŋamba ani brother we ye bosi wange kati yagenda Mukama mwebaza yagenda bagwa bugwi naye Mukama bano abantu tebaliiko oba obadde yakukutte oba gw'omukutte oba yakukutte kale kisinzira nga kamera engeri webalaze gwe n'oyogera nga bukyali lwaki yakkiriza n'akemebwa mu kikolwa kino
abaana baagala ssente lwaki tebamatira n'akatono ke babawadde ke bafunye ajja akimanyi yasayininga emitwalo 9 oba 8 lwaki tagenda n'ekyo ate okwagala okweyongeramu bamusuubiza agenda mu bubaka mu kitundu naye nakkiriza kaakati raba bannanga abaana babikola abaana kati babikola ye nalowooza nti nno wakati bajja mulaba tewali kamera naye mazima labayo omwana aluuzinza obulamu bwe simanyi oba abadde amazeeyo bbanga ki daba nojja n'otoba n'okola ssente omanyi oddeeyo omunsi yobeereko obulungi kati raba talina kyafunyeemu kati yafunyeemu ki oyo abadde n'omulabu nga beesanyusa akaboozi iwe yalabanga bannange bagagenda bajja mumanya ali lubuto bajja mutwala mu ddwaliro bakebere balaba omusaayi lwaki teyafuluma n'adduka bannange simanyi nakumanya simumanyi sijja oyinza okumbuuza nti omumanyi kavidiyo kantuuseko okutuusira nawe osobola okukasaakingako n'okalaba naye maama mukama katonda oba abadde yeebase bamusangiriza yeebase alabika kuba ndaba obuliri buubaawo akafaliso kaako weekali awo ne bulanketi ayinza okuba mubwikiriza nga yeebase afuluuta bannange mukama katonda atusaasire mukama asaasire bannange abaana bakemebwa naye mazima baava e uganda nga babagambye bannange abantu awo mubayige beeyika bwe bati ne bwe bati noba tomuyize omuze guno mubi guno omuzete bannange oba omusajja yakukutte oba yakoze ekibu tebabimanyi naye abaana kiddala ddala ki kyebaliko ye yali talaba nga yeesimira ntaana ate abasinga kasi abagenda mu maka ne balaba nga benkanankano bamusingako omukazi kale bannange ate n'aleetera abantu obuzibu kale laba omuntu ofangako obulungi naye okusalako omutwe ne baguteeka wali mukama atusaasire mukama yamba kino kiki kyendaba naye mukama nedda ono omuwala mbu abadde yeekadanga ne bosi w'omusajja ate abadde ali lubuto omukazi yakizudde leero nga bukya kati bamusazeeko omutwe omukazi amusazeeko omutwe leero ku makya omutwe gugenze omukazi amusse bosi w'omukazi yamusse oluzudde nti abadde yeekadanga ne omusajja we ate ali lubuto